Tukoze bulungi okuba natengo kyatambula naffe mu mawulire gaffe Omunnyo live nga tukutembetera ensonga butati bwezitambudde ku nsonga y'okulaba natenga obuligo bulinyibwa ku nfeete bannakyewa bakoze bulungi bwansi mu bitundu by'Olungujja n'ebitundu nate birinanyeewo bano nga bakulembeddwamu Kalema Bob akinoganyiza nti abavubuka abagenda maaso n'okuba natenga bakola omulimu guno abamu baggyibwa ku nguudo nga beetunda ate n'abalala nga balina emize egy'enjawulo gye bakola egyo ndibaviiriddeko okulaba natenga bagenda mu mbuzi ekoga kusalawo bakola emirimu nga gino. Mukaweefube ow'okutumbula eby'obuyonjo mu muluka gw'Olungujja bannakyewa enkya leero basitukiddemu okukola bulungi bwansi mu bitundu ebiwerako. Bano okuli abakyala abaali bakola obwamalaaya, abavubuka abaali abayaaye nga bino baabinnyuka ebyokunyakulira amasimo n'abalala n'ebikolwa ebirala ebikyamu mu ghetto beekolamu omulimu okulaba nga bayonja ekibuga n'okutereeza ebifo ebirimu obukyafu. Bano batuuse ku kitebe kya Salt Media ne babaako okuyonja okw'enjawulo kwe bakoze. Era olunaku lwaleero bwe tubadde tulowooza nga tubadde tuli wali eri ne tugamba no kati tukwate ku kitebe kya Soroti then tulongoose ku Soroti then tulongoose n'ebitundu byonna ne baneighbours ba Soroti bonna we bali bonna tubaweeko ku saavisi yaffe. Bob Kalema akulira abayonja mu Lubaga agamba nti basoba mu 6 nga basalawo okunoonyeza abavubuka emirimu n'okubajja mu mize egiswaza naddala mu kiseera kino ekya COVID. Kino kyakola kimujjako omuntu ng'ali eri n'amulaba nti mukozi n'amutwala n'amugamba gw'oli mwana mukozi kankutwala okole ki ofune omulimu okole. Tulinamu n'ekirowoozo nti mukama w'abaana batukwatiddeko kesisi yennyini eyinza obbakola ki obbateekayo ne bakola kuba olw'ensonga nti kiri ekintu kimu yeetaaga bakozi ate abakozi ffe tubalina bwe tebalina abakozi ffe tubateereddewo bo bennyini bakole ki basalewo. Yenna abakyala wa Sendawula Zone omukoleddwa bulungi bwansi Jackie Nakayiwa asabye KCCA okutunuulira ensonga y'abamufunampola abatalina nsimbi zisobola kusasulira kasasiro kubanga be basinga okumusuula mu myala. Balongooseemu mu nkola kubanga waliwo ebitongole oba ebibiina ebyannakyewa bye bawadde ttenda okugeza nga Nabugabo, Home Kirini n'ebirala nti bwe babawa ttenda kasasiro baleme kufokasinga ku oyo w'abagagga bokka be bajjamu ki ssente. City Council etuule nabo erabe bweneteekawo enkola ejja kasasiro mu bantu abanaku ennyo abatalina wadde 10. Asabye abantu ba bulijjo okukwatizaako abantu nga bano abavaayo okuyonja ebitundu nga babeegattako mu kukola ogw'okuyonja n'okutereeza ebitundu byabwe. Bannaffe be bakolamu bulungi bwansi nti abajja okutuyamba bajje naye naffe tukitwale nti nsonga obuyonjo butandikira wooli naye yonna gye bayise nga batulongoosa abantu baffe tebaagala kweyonja bo bennyini. Oli n'alabira ddala omwana ng'azze okumuyamba okumulimira ate waakolera so nga ate kyandibadde nti buli omu otuuka w'okolera ng'olaba wakyafu wandisoose kulongoosawo n'oyerawo bulungi ne wabeera nga wayonjo. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunnyo.